Yes, oli ku Redison TV. Sebambulire Patrick nga bulijjo nze nkuweereza atanaba kubanga subscribe nga nyongera okujjukiza kirira wansawo wolaba ekigambo subscribe kikwateko okwate ne kade aka notification abiringa tomisinga nsonga yonna wano ku Redison TV nange Sebambulire Patrick nga nze nkuweereza ensonga nga bwe zitutuukako bwe tuzikuweereza amawulire twewaayo kubanga tugakuwa naddala agakwata ku nkyukakyuka agakwata ku mukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ekya National Unity Platform wamu n'enkambi eya People Power oba amaanyi g'abantu enkambi ekunganirwamu abantu abakkiriza mu nkyukakyuka ab'endowoozeemu ekkiririza mu bukulembeze obw'amateeka. Kakati wiiki eno webadde etandika ku ntandikwa ya wiiki eno twalaba ababaka ba paalamenti naddala abo aba National Unity Platform nga bayikandagga nga bafuluma olukiiko olukulu olw'eggwanga olwa Parliament olukubirizibwa omumyuka wa speaker ku budde buno amanyiddwa nga Thomas Tayebwa amyuka Naalongo omanyi bangambi kati muyite Naalongo omumyuka wa Naalongo amanyiddwa nga Anita Amongo jukira yagenda nazaala abalongo yagenda nakubawo abaana babiri kakati Thomas Tayebwa yakubiriza Parliament eyo era mu biseera omukyalo ngo bayita Kinyamatama owera akayi we yasabira zaake we yasabira Parliament eva ezanya akatambi nga zaake amuyisaamu eggaali omusajja ono wa speaker wa Parliament oba deputy speaker nakkiriza akatambi ako kazanyibwe naye bannayuganda njagala okwate bulungi odi eno era njagala tugende empola tosooka complaining nga tetuli mu diversion waliwo point wano. Thomas Tayebwa yakkiriza okulonda by show of hands ababaka ba Parliament bawanike emikono abasinga obungi bwe bagamba kye kikolebwa akatambi kazanyibwe oba tekazanyibwa era of course engeri gye kiri nti NRM yesinga ababaka bangi mu Parliament era be basinga obungi ne balonda akatambi ne kazanyibwa wabula baali tebajjukira nti ate abali ku ludda oluvuganya ate balina obutambi bungi obwandyetaaza okuba nga nabo buzanyibwa mu Parliament yemu. Kakati njagala okutegeeza omusajja amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga Nsamba akulira oludda oluvuganya mu Parliament leader of opposition Honorable Mathias Mpuuga akiikira abantu b'ennyendo mukungwe ku kaadi ya National Unity Platform yakulembera ababaka ba National Unity Platform mu Parliament nga mulimu omubaka Nyeko Deriki mulimu omubaka Zaake Francis Butebi n'ababaka abalala abali ku kaadi ya National Unity Platform basaba speaker report ekwata ku baana ab'enkyukakyuka abaana abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu abawambibwa baleetebwe oba report ekwata ku ebyo ebibakwatako gye babateeka gye babasibira baba nga balina emisango nga baagala report esomebwe. Olunaku report lwe yali egenda okusomebwa lwe baleetawo diversion eza Kinyamatama ku olwo ababaka ba Parliament report neetayisibwawo. Olunaku olwaddako leader of opposition Honorable Mathias Mpuuga Nsamba n'asaba sebo Mr. Speaker akatambi akalaga okulinnyirira kw'eddembe ery'omukulembeze w'eggwanga bannayuganda gwe baalonda amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu we yali akwatibwa ku kisaawe Entebbe. Speaker tusaba akatambi ako kazanyibwe nga n'akooli bwe kazanyibwa tusaba akatambi ako kabeere nga kazanyibwa ku sikuriini eziri mu Parliament ey'eggwanga Uganda. Speaker n'abifutyanka n'abitetenkanya n'abizoleya akatambi ako ne kagaana okuzanyibwa. Bannayuganda ne bavaayo n'ebibuuzo bingi nti naye ddala Parliament eno etugasa ddi. Njagala tugende empola mu odi eno kubanga mulimu points nyingi zenjagala owulire gwe ali ku Redison TV era atanaba kubanga osubscribinga njagala okkirira wansi olaba ekigambo subscribe kinyigireko okwateko obeere ng'otambula naffe. Abannayuganda bavuddeyo nga beebuuza ebibuuzo bingi. Parliament eno ekola ddi? Parliament eno ekolera ani? Parliament eno egasa ddi munnayuganda? Parliament eno egenda kutambulira ddi ku mateeka? Kakati twalabako Parliament yemu ekubirizibwa omukyala Anita Amongo ku budde buno ataliiwo Naalongo Nakawere nga ku budde buno wetwogerera deputy we amanyiddwa nga Thomas Tayebwa yagituulamu. Baavuddeyo ofisi ya speaker neeta amaviivi ku ttaka nga beegayirira ababaka abali ku kibiina naddala bali mu kibiina ekya National Unity Platform
abeekandagga ne bagamba ffe tetuddamu kutuula mu palamenti paka ng'abaana abawambibwa baleeteddwa obanga ebibakwatako bireeteddwa. Jjukira omukyala government leader of government business mu palamenti, prime minister w'eggwanga lino Robina Nabbanja, mu bigambo bye ebigambo bye yavaayo n'ayogera nti amanye wali kibalama era bye bamuyina bibadde bitambudde nnyo era bimuleetedde obuzibu bw'amaanyi, n'atuuka n'okunoonya engeri gye yeekwata ku bisubi. Gwe Munnayuganda, nze njogera bino gwe owuliriza. Kaakati we twogerera nga speaker, deputy speaker Thomas Tayebwa ali ku maviivi yeegayirira ababaka ba palamenti abali ku ludda oluvuganya naddala abali mu kibiina ekya National Unity Platform n'abamu ku abo abatono abali ku ludda oluvuganya naye nga bali mu bibiina ebirala wabula nga bakkiriza mu nkyukakyuka. Abeegayirira bakomewo batuule kubanga ataddewo embeera eraga era akkiriza nti bannange palamenti tesobola kutuula ng'akyamazima baludda lumu be balimu. Kakati wano Munnayuganda ali concerned n'avaayo n'ekibuuzo nti ekitegeeza palamenti eno bwe tugizuukusa esobola okukolera Munnayuganda, palamenti eno bwe tugizuukusa esobola okubaako ekyenjawulo kyekola. Ebyo bibuuzo ebivudde mu Bannayuganda binsanze mu inbox ne ŋŋamba nja kujja wano ku mukutu gwaffe ogwewayo okubanga tutambuza ensonga tubikubaganyeeko ebirowoozo. Era ebibuuzo ebimu ku bibadde bijja nti singa ababaka ba palamenti naddala aba NUP betwasindika tukolera omulimu ogugasa ffe bannansi, singa babadde ng'ebbanga lyonna bavayo ne bakozesa strategy eno osanga twandibadde tulinako we tutuuse mu lutalo luno olw'okulwanirira enkyukakyuka. Njogera bino gw'owulira oli ku Redison TV bwa tonnaba kubanga osubscribinga kikole. Omubaka akiikirira Nnyendo Mukungwe ku kaadi ya National Unity Platform nga mu budde buno ye leader of opposition Mathias Mpuuga yagamba deputy speaker ripooti eno bw'enaaleetebwa ekwata ku baana bano abaabuzibwawo, ripooti eno bw'enaaleetebwa ekwata ku muganda waffe John Bosco Kibalama, ripooti eno bw'enaaleetebwa ekwata ku baganda baffe nga John Damulira, nga Machete, nga Olivia Lutaaya, tujja kudda mu palamenti. Olwaleero we twogerera tutandise okulaba impact era Bannayuganda bangi bavuddeyo nga bateekawo ebigambo nti awo nno leader of opposition awo nno, abamu bavuddeyo nga bagamba awo nno tutandise okulaba omulimu awo nno. Kakati nze wano ku Redison TV kinkakatako okuba nga mbikuleetera. Kati njagala tugende mpola, tugende mu step 2. Bwe kiba ku level y'obubaka bwa palamenti ng'okitegedde nti bwe twediima ne tugifuluma ne tutaddayo, kitegeeza basobola okuliyakitinga nga tetutudde kubeera nga obulamu bw'abaganda baffe tubusaddaakayo, obulamu bwa John Bosco Kibalama nga tubusaddaakayo, obulamu bw'abaana bonna abawambibwa. Kitegeeza eno strategy gye tuliko esobola okukolera ddala. Bwe kibanga ddala bwe tubaayo mu palamenti ne tugamba tetugenda kutuulayo paka nga lipooti ereeteddwa, nga sipiika asobola okudda ku maviivi n'agamba bannange mukomewo tuteese, kitegeeza muba mufunye impact, kitegeeza muba mufunye ekifaananyi, kitegeeza nze munnansi oba onteereddewo embeera eraga nti oba osanga kino kyandikoze. Bannayuganda ne beebuuza olowooza okwekandagga siri ekkubo lye tuba tukwata okutandika n'olwaleero? Ababaka ba palamenti okwekandagga siri erimu ku makubo ge tuba tutandika okukozesa ne tuba nga tukozesa okuguguba ne tugamba tetujja kutuula mu palamenti paka ng'ensonga ABC ekwatiddwako. Kaakati we twogerera nakugamba enjagala tugende empola mu ODA eno, we twogerera ku budde buno palamenti yatudde n'esala oba n'esaba batondewo offices ez'enjawulo era nga mu office eya speaker akubiriza palamenti mbu bagenda kutondawo office eya deputy oba vice deputy speaker. Oba ontegedde, batudde omukyala Anita Amongo ne cabinet yonna ne bateesa nti tuteeke office endala mu office of the speaker of the parliament of the Republic of Uganda, nti mu office ya speaker omukubiriza wa palamenti omutuula deputy speaker amiiko omukubiriza wa palamenti, twongeremu office endala ey'omumyuka wa speaker. Tutegerekese Anita Amongo ayina mumyuka bamwita Thomas Tayebwa, batudde ne bakubaganya ebirowoozo ne bakkiriza nti leka tutondewo ka office akalala nga ka mumyuka wa Thomas Tayebwa. Munnayuganda ndaba
oba mpuliriza wano ku Red Zone TV kyekitegeeza okimanyi. Kitegeeza deputy speaker oba vice deputy speaker kyonna kye banakiyita ayina benefits zagenda otambulirako. Agenda kuba ne security, agenda kuba na allowances ng'amafuta, obujjanjabi, ebyenjigiriza, obujjanjabi bwa family ne benefits endala ze sijja kumalayo oba oli awo neze simanyi. Ekyo ng'okitadde ku bbali, wiiki eno yennyini gye tuli mu kumalako ng'ena atera okuggwa ng'etandikawo ku ntandikwa yaayo. Twalaba mbu abakulu abakulembera eggwanga lino mu bumenyi bw'amateeka okusinziira ku nze baatuula ne bagamba paalamenti eno tugikendeeze okuva ku babaka 556 tugizze ku babaka abali wakati wa 250 ne 260. Munnayuganda ne yeebuuza nga ddala tukyali mu bukulembeze bwa Museveni, nga ddala tukyali mu bukulembeze bw'abasajja bano basobola okusala paalamenti. Mu kusala paalamenti mulimu okuggyawo constituencies ezimu ezatondebwawo, mulimu okuggyawo districts ezimu ezatondebwawo. Kati ate nga mbudde bwe bumu waliwo proposals, waliwo districts ez'enjawulo eziri mu kutondebwawo nga zatondebwawo dda naye nga teziraba kugenda oba kubeera gazetted oba okubeera nga ziriwo officially. Bw'owulira scenarios zino, bw'owulira stories zino, simanyi oba nkuconfuse nze naye njagala ogattegatte, oyawuleyawule, okubise ogalizegalize bw'obanga ddala oli munnayuganda agoberera ensonga. Paalamenti y'emu neeteesa okukendeeza numbers. Paalamenti y'emu neeteesa okutondawo office mu office ya speaker. Paalamenti y'emu neeteesa okukendeeza ku constituencies ne districts. Bw'otunulatunulamu kye bayita diversion okyennyonnyola otya? Bibuuzo byazze mu comment section, ebimu byazze mu inbox yaffe nga Red Zone TV. Kati ate nga ffe mu buvunaanyizibwa bwaffe okubeera nga tujja ne tubiteeka ku public, ensi neebanga ebikubaganyako ebirowoozo na buli muntu okufuna conclusion eyiye ne tulaba wa gye kiggweera. Paalamenti eguddemu nnabe, diversion zonna ziva mu paalamenti okusinziira ku ffe n'okunoonyereza okutonotono kwe tusobodde okuba nga tukola ku nsonga zino. Nyongera okusaba gwatanaba kubanga osubscribinge ku channel eno obeere nga tomisinga nga nsonga zaffe, ojja kubeera omu ku abo abanaasookanga okumanya singa Red Zone TV eyina ensonga na gyena abeetaddewo. Eggulire ekkulu, paalamenti eguddemu nnabe, deputy speaker ali ku maviivi yeegayirira baka aba National Unity Platform mukomewo tuteese. Paalamenti tesobola kutuula nga temuliimu. Bannayuganda ne bavaayo ne bagamba bannange kino kirabika kikola. Bwe kiba nga kibalumiriza ne deputy speaker n'atuuka ku extent ebeegayirira mukomewo. Lwaki abaana baffe temuteekawo embeera bwetyo? Abaana ne bamala kuteebwa, abaana bonna ne bamala kuteebwa ne mulyoka muddayo mu paalamenti y'eggwanga Uganda. Embeera yonna keeteekebwewo, ebigambo byonna kabyogerebwe. Lwaki temuzirira ddala paalamenti eyo, entuula za paalamenti ne muzizirira ddala ebyaddala? Kubanga abaana balese ekiteeso kino oba balese ebibuuzo bino nga balinga abalina concern nti ababaka bano bayinza otusiba akatambaala ne wayita akabanga katono, deputy speaker n'abeegayirira oba oli awo ne bateeka miliyoni 10 ku akawunti zaabwe ogenda okulaba bazzeeyo. Naye nga Kibalama tebamuleese, nga John Damulira tebamuleese, nga Machete tebamuleese, Olivia Lutaya tebamuleese, Basebulime n'abaana abalala nga tebabaleese. Ababaka ba paalamenti bano banaastandinga ekintu kino kinaabeera sustainable oba kinaabeera consistent, kinaasigalawo ebbanga lyonna paka nga tufunye obwenkanya. Bye bimu ku bibuuzo ebyazze mu comment section yaffe. Nennondayo mwannyinaze omu ne ŋŋamba kanteekewo ne ku maloboozi ge oba oli awo gazannyibwe, agawulidde agawulire naawe obeeko endowooza yo gy'owa. Red Zone TV kwoli Sebambulire Patrick nga nze nkuweereza, njagala tuwulirize ne voice notes zino nze mbere nga nkwongerayo. Nina akatambi kenva okulaba nga mbu Tayeebwa omumyuka wa Nnaalongo mbu yavuddeyo ne yeetonda n'agamba ababaka bakomewo bateese. Kati ndowooza bamaze okkizuula nabo bakitegedde nti paaliyamenti
aba NRM abo bonna ne we batabaawo bano basobola okukola omulimu era basobola oteesa ekyo kasita bakifindinze well and good nti bakitegedde. N'ekirala kati we baba bakyagamba nti bakomewo bateese nga bali mu basaba nga ye tubakyawamba abantu bakyakwata abantu lwaki bataddewo okulonda we baba babadde bakitegedde nti kugenda leeta akavuyo bo lwaki tebakutte gwe baagala ne bagamba gundi gwaba atuula wano gwafiitingawo lwaki bagambye balonde ate abantu bamaze okukola choice yaabwe ate batandise kutulugunya abantu bawamba abantu kati oyo taye bwagamba nti ababaka bakomewo bateese bagenda teesezaani ng'eddembe ly'obuntu likyatyoboolebwa. Tetwagala batuwe statement ng'eri kiriya, tetwagala ebyo byakuddaawo kugamba ate bakomewo tetulina kye tusobola kukola nga tebaliwo yakakitegeera. Basooke bataaba abantu baleete n'ekibalama ababaka balyoke batuule nga bakiriyalinze ensonga zaabwe. Yavaayo ne yeekalakaasa ye n'agamba mbu bamukoze biki n'akireiminga n'awa statement ze ne bamuwuliriza. Kati leero bintu bya ggwanga bikwata ku bantu abangi atali omu abatali babiri. Ye yali yeeyogerako ng'omuntu naye kati boogera ku nsonga za ggwanga. Abaana enkya n'eggulo bakyatugumbula abaana mu mawanga g'abano Abawarabu naye tewali avaayo n'okugira. Omwana yalaajanye nnyina n'alaajana tewali ddoboozi nalimu lyavuddeyo. Bali awo batwogerera bya kisiru mbu twetonze tewali bateesa biki mu paaliyamenti. Ndaba baasitula bigogo ne baleeta ne bapaakinga bupaakinzi ate mujje mwegendereza abo abamu si bantu baleeta biddole bye bambaza engoye mu butale. Yes, okyali ku Red Zone TV. Bw'atyo omwana bw'agambye kakati nze wano ne ŋŋamba njabbire tubigabaneko ffenna. Red Zone TV kwoli Sebambulire Patrick nzemberawo nga nkuweereza ensonga nga bwe zitambula. Bangi nno abazze mu inbox nga batuwa submission zaabwe. Kakati nonzeyo mwannyinaze oyo ne ŋŋamba eno nja giteekawo. Naye ate ensonga zibadde zikyali nnyingi ebiseera ebisinga budde bwe butusalangako naye nga neebaza nnyo mwenna abatambula naffe ku mutimbagano gwaffe guno. Mukola kyamaanyi nnyo okubanga mutubeererawo okubanga tetweyogeza ffekka ensonga at least mubeerako ne muziraba. Atannaba kubanga osubscribinga nnyongera okujjukiza okkirire wansi awo olaba ekigambo subscribe kinyigeeko osubscribinge ku channel yaffe okwate nekkade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Ensonga ebadde eri nti palamenti y'emu kubanga nze eyo point ebadde yange ng'ogjeeko eri endala eya speaker okwegayirira ababaka ba NUP bakomewo. Ensonga ebadde enkulu eyange era motive gye mbaddeko mu vidiyo eno, palamenti otugambye mugenda kukendeeza numbers era mulina pulaani eyo, mulina enteekateeka ey'okukendeeza omuwendo gw'ababaka mu palamenti. Mwe bantu be bamu ne mumala ne mutugamba mulina ate enteekateeka etonda ofiisi mu ofiisi emu. Mugenda kuteekawo deputy speaker oba vice deputy speaker. Really tukendeeza numbers oba tuongeza numbers oba tuli mu kudivertinga. So wano ku Red Zone TV febyo bye tusokoolayo. Abantu abalala babuusa amaaso naye nga bibuuzo byonna ebyetaaga okwebuuzibwa wano ne tugamba tujja kubireeta tubigaayegaaye. Munnayuganda alina okumanya. Red Zone TV kwoli Sebambulire Patrick nzemberawo nga nkuweereza ekibuuzo ekyo njagala kikusigalemu. Tukendeeza numbers, tuongeza numbers oba tudivertinga abantu. Omuntu omu agambye tulina enteekateeka ey'okukendeeza ababaka ba palamenti okubajja ku 529 tubaze ku 2. Ate mu budde bwe bumu tulina enteekateeka ey'okutondawo ofiisi endala eya deputy speaker nze bwe njiyise oba eya vice deputy speaker naye nga palamenti y'emu.
kakati ebisigadde teeka obubaka bwo ku namba eyo 0756089795 eyo gyolabye eyiseewaawo oba si ekyo jangu mu comment section wansi awo teekako obubaka bwo tujja buyisaawo embeera ebeere ng'etambula bulungi nnyo. Sebambulidde Patrick nga nze nkuweereza Red Zone TV kwoli embeera bwekyo bwekyatambula mwebale kubanga mubeerako mbaagala nnyo.